Kwe beesigama balaga ensibuko y'omutuba omulangira mu kika ky'Engeye. Oludda oluwabi lugamba nti Musana Lumbwa Kasujja eyali ku mulembe gwa Kabaka Mutebi omubereberye mu kyasa eky'e16 ye yasimba omutuba gwa Kalute ng'agusimbira muzzukulu we Kalute ku Busujja. Okuva olwo Kasujja bakasujja ab'ennono bava mu mutuba ogwo. Ku nsonga eno muwabirwa owokubiri addamu bw'ati okusinziira ku bujulizi bw'ekika ky'Engeye bukakasa nti omutuba omulangira ogw'omukasolya gwe guvaamu abalya obukulu bwa kasolya. Era kyongera n'okukakasa nti emituba emirangira tegyasimbibwa abo abaasooka okweddira emiziro egyo kubanga Musana Lumbwa yali Kasujja owookusatu. Oyo yasimba omutuba gwa Kalute ku Busujja. Bano be bakasujja abasatu abaasooka. Asooka Lulekye esimba Kasujja, owookubiri Kasooko Lindo Kasujja, owookusatu Musana Lumbwa Kasujja. Obujulizi bulaga nti okuva Musana Lumbwa bwe yasimba omutuba gwa Kalute, olwo abaana ba Musana Lumbwa wamu ne bazzukulu be bonna abali mu luseerwe bava mu mutuba gwa Kalute. Yategeeza era nti kiri ne mufumbe ku baana ba Kigumba Makubu ya Walusimbi ne ku bazzukulu be bonna abava mu mituba gye baasimba ku Bakka mu kika ky'Olugave. Mu bika bingi mulimu ennyiriri n'emituba emirangira egivaamu abali obukulu bw'ekika. Omutaka Mukiibi Ndugwa eyasooka abaana be yazaala be baafuuka amasiga. Bwe yafa yasikirwa Ssenkubuge Mulangwa, mutabani we yafuuka Ndugwa owookubiri. Omuwaabirwa yategeeza nti abaana ba Mulangwa ono baali tebeetuukira butereevu ku kasolya nga tebalina ssiga mwe bava. Obwanduga bwa Nsikirano, Bandugwa bonna abaddako omwo mwe bazze bava. Abaana be ne bafuuka ab'emituba emirangira mu kika ky'Olugave oluvannyuma lw'okugisimbirwa. Ndugwa eyasooka yatandika masiga ate Ssemwogerere Mulangwa n'atandikawo emituba gy'omukasolya. Songa mu kuzaala abaana abo yabazaala wasiga. Awo ne bafuuka emituba emirangira mu kika ekyo. Ne bwe kityo bwe kyeyoleka mu kika ky'Effumbe, omwana wa mutabani wa Kisitu Ntege Walusimbi Lwegula Walusimbi ayitibwa Kigumba Makubuya Walusimbi yazaala abaana be n'abasimbira emituba emirangira ku Bakka. Ssemateeka kooti byesazeewo. Oludda oluwawaabirwa lwasaba kkooti y'eddiiro egobe omusango guno ng'ab'oludda olwo bagamba nti abaaguwaaba tekwali wasiga. Kino baakyesigamya ku kiragiro kya Kabaka ekyanga 3 Ogw'omukaaga 1991. Naye kkooti bwe yeetegerezza ekiragiro ekyo erabye nga kyali kiruŋŋamya ku mukulu wa kika obutavunaanibwa ba kika kye ku mirimu gye egy'obukulu bw'ekika, nti anaavunaanibwanga omu ku b'amasiga ge. Kino kyawukana kuba abawaabi b'omusango guno bavunaana kulya bukulu nsowole. Oluvannyuma lwa kkooti y'eddiiro eno okuwuliriza obujulizi bwonna obwagiweebwa okuva ku njuyi zombi, oluwaabi n'oluwawaabirwa, era n'okusoma n'obwegendereza obujulizi obw'ebiwandiiko bwonna obwagiweebwa, kkooti eno yakiraba nti omusango oguvunaanibwa gwa nnono, gwa nsibuko, gwa buzaale. Ekyo kyaleetera kkooti y'eddiiro eno okwebuuza ebibuuzo bino. Ekisooka, Kisitu Ntege Walusimbi enjuyi zombi gwe zikkaanyaako nti ye jjajjaabwe era gwe bakakasiza ddala nti yatandikawo ekika kino oluvannyuma lw'okulumwa akasolo akayitibwa effumbi, yazaala abaana bameka? Ekyokubiri, Kisitu Ntege Walusimbi oyo abaana be yazaala
be baliwa. Ab'oludda oluwaabi mu bujulizi bwabwe bagamba nti jjajjaabwe Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala 1. Ab'oludda oluwawaabirwa mu bujulizi bwabwe bategeeza nti jjajjaabwe Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abaana bangi nnyo nga n'abamanyiddwako bali 15, abalenzi 10 n'abawala 5. Kooti y'eddiiro bwe yalaba nga waliwo obutakkaanya ku baana ba Kisitu Ntege Walusimbi be yazaala kwe kujuliza ebitabo bino wammanga. Ekisooka, amannya amaganda n'ennono zaago ekya MB Nsimbi. Ku lupapula 194 omuwandiisi agamba bw'ati: Walusimbi yazaala abaana 4. Abasatu abasooka be b'amasiga 3 agali mu kika ky'Effumbe. Asooka Nagaya Ebakka Busiro, owokubiri Magunda Erwanga Mawokota, owokusatu Sempala Ebulamba Bulemeezi, owokuna Nakku n'agamba nti oyo muwala. Ekitabo ekyokubiri kooti kye yeesigamyeko, ekitabo ky'ebika by'Abaganda ekya Saapolo Kaggwa Kalibala Gulemye. Ku lupapula namba 26 agamba ati Walusimbi yazaala abaana 4 n'abamenya: Nagaya Makubuya, owokubiri Nakku, owokusatu Magunda, owokuna Sempala. Ekyokutaano, ennono n'enkulaakulana ya Buganda ekya Brother Tarasisi Nsobya. Ku lupapula namba 58 agamba ati Walusimbi yazaala abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala 1. Abalenzi be bavaamu amasiga 3 agali mu kika ky'Effumbe. Kooti y'eddiiro bwe yeetegereza ebyawandiikibwa ku baana ba Kisitu Ntege Walusimbi mu bitabo ebyo, erabye nga bikwatagana bulungi n'ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo ky'ekika kino ekiyitibwa ekika ky'Effumbe eky'akakiiko k'olukiiko lw'ekika ekya 1998. Ku muko gw'okuna bwe baawandiika nti nga wayise ekiseera abaana ba Kisitu Walusimbi abalenzi 100 bagenda bafuna embuga zaabwe, era embuga ezo ze ziyitibwa amasiga. Era gali 3 gokka mu kika ky'Effumbe. Erisooka lyeryo erya Nagaya Ebuleza Busiro, eryokubiri lyerya Magunda Erwanga mu Mawokota, eryokuna lyerya Sempala Ebulamba, eryokusatu lyerya Sempala Ebulamba, omwana wa Walusimbi owokuna yali muwala, era bw'atyo teyafuna ssiga, oyo ye Nakku atuula Ganda mu Busiro. Era mu kitabo ekyo baawandiika nti ffe ng'ab'ekika kinnansangwa obuzaale bwaffe bwesigama ku nnono. Olw'okuba jjajjaffe Kisitu Ntege yazaala abaana ab'obulenzi 3 bokka, ekika kyafuna amasiga 3 gokka n'okutuusa kati. Kyokka kooti y'eddiiro bwe yeetegereza ssemateeka w'ekika ky'Effumbe eyawandiikibwa nga 16 Ogwoluberebe 2014, ensibuko y'amasiga g'abaana ba Kisitu Ntege Walusimbi byalagibwa mu ngeri eyawukanira ddala n'ebyo ebiri mu bitabo ebyowaggulu bye tulabye. Awo kooti eno neeraba nti oba oli awo mu kutegeka ekiwandiiko kino ekya ssemateeka w'ekika waaliwo ekigendererwa ky'okukyusakyusa ebyafaayo n'okuzaaya ennono y'ekika kino emanyiddwa. Era kooti y'eddiiro mu kuwa ennamula yaayo eno yeesigama ne ku bika bino enjuyi zombi bye zaajuliza mu musango guno. Olugave mu Kiibi Ssebuko Ndugu omubereberye, abaana bonna abalenzi be yazaala yabawa obutaka okuli amasiga gaabwe mu bitundu eby'enjawulo. Yaddira Ssemwogerere Mulangwa omu ku baana be n'amuwa embuga ku Ssekiwunga Katende mu Mawokota. Ku Ssekiwunga okwo kwe kuli obutaka bwa Ndugwa obukulu obw'ekika ky'Olugave. Bonna abazze bava mu Ssemwogerere oyo. Engeye Duleki Esimba Kasujja yazaala abaana abalenzi 6. Abaana abo be bano: asooka Kawooya Ebumpembe, owokubiri Kasule Ebuwembo mu Busiro, owokusatu Mpoza mu Ggwatire Butambala, owokuna Maseruka Ebuseruka mu Busiro,
owokutaano Ssebusolo e Busujja mu Busiro ne Kasookolindo. Abaana bonna Lulekyesimba be yazaala yabawa obukulu. Abasatu abasooka yabawa amasiga, era ge masiga agali mu kika kino eky'Engeye. Ate Maseruka ne Ssebusolo yabawa emituba. Ate Kasookolindo ye yasikira kitaabwe n'atwala obukulu bw'ekika obwa Kasujja. Kkooti y'Eddiiro bwe yeetegerezza obujulizi obuli mu bitabo ebyo waggulu ku nsonga y'amasiga n'engeri gye gatandikamu, era kkooti bw'etunudde ku bika eky'Olugave n'eky'Engeye, enjuyi zombi ze byajuliza mu musango guno, erabye nti abatandisi b'ebika binnansangwa abaana abalenzi bonna be bazaala babawa amasiga, abo be batawa amasiga babawa emituba. Era kkooti eno neeraba nti oludda oluwawaabirwa okugamba nti Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abalenzi bangi, nti abamanyiddwako 10, era nti abaana Nagaya, Magunda ne Ssempala baaweebwa amasiga okusinziira ku bye baakola nga Kasolo kalumye kitaabwe, tekiba kituufu. Okusinziira ku bujulizi, abaana abo baafuna amannya nga gava ku mirimu gye baakola nga Kasolo akayitibwa Effumbye kalumye kitaabwe Kisitu Ntege Walusimbi, nga bwe kinnyonnyoddwa mu bujulizi obuli mu nsala eno. Abaana bano Nagaya, Ssempala ne Magunda, kitaabwe Kisitu Ntege Walusimbi okubawa amasiga kyasinziira ku buzaale bwabwe nga bwe tukirabye mu bika eky'Engeye n'eky'Olugave. Awo kkooti y'Eddiiro neeraba nti ddala kituufu abaana abalenzi bonna Kisitu Ntege be yazaala yabawa amasiga, era ago ge masiga gokka agali mu kika ky'Effumbe. Kino kiddamu ekibuuzo kkooti kye yeebuuza nti Kisitu Ntege Walusimbi omutandisi w'ekika ky'Effumbe yazaala abaana mabeka era be baliwa? Ekyo nno kitegeeza nti Kisitu Ntege Walusimbi okulangirira nti abaana n'abazzukulu omuziro Ffumbe kyali kikwata ku baana Nagaya, Ssempala ne Magunda okukoosa abazzukulu bonna abava mu masiga ago. Emituba emirangira mu kika. Obujulizi bw'oludda oluwawaabirwa bwalaga nti Kigumba Makubuya Walusimbi ow'omusanvu ye yatandikawo emituba gy'omu Kasolya egiyitibwa emirangira mu kika kino. Abawawaabirwa bategeeza kkooti y'Eddiiro nti emituba emirangira tegyatandikibwawo batandisi ba bika. Ku nsonga eno bajuliza ekika ky'Olugave, eky'Engeye n'Olulyo Olulangira lwa Buganda. Kkooti y'Eddiiro mu kwetegereza ensonga y'emituba emirangira nayo ejuliza ekika ky'Olugave, eky'Engeye n'Olulyo Olulangira. Bino kkooti byerabye. Olugave Ssebukondugwa eyasooka, abaana bonna be yazaala yabawa amasiga. Simwogerere omwana we bwe yamusikira olw'okukuuma ensikirano, abamuvaamu be bokka abalina okusikira obwandugwa. Oyo yatandikawo emituba egiyitibwa egy'omu Kasolya, kubanga banne bonna be yazaalibwa nabo baali baafuna dda amasiga nga bwe tulabye mu nsala eno. Engeye Kasookolindo Kasujja ye yasikira kitaawe. Bika binnansangwa ebirala kkooti y'Eddiiro byejulizza. Ebika ebiyitibwa binnansangwa by'omu Buganda bye bino: Effumbe, Engeye, Olugave, Ennyange, Enjaza n'Abakerekere. Olw'okwagala okugeraageranya ennono y'ebika binnansangwa byonna, kkooti eyagadde erabe ekiri mu bika eky'Enjaza kkooti eyagadde erabe ekiri mu kika ky'Enjaza n'eky'Ennyange, kubanga binnansangwa birala enjuyi zombi zaabijuliza mu musango guno. Bino kkooti byezudde. Enjaza: omutaka omukulu akulira ekika kino ye Kitanda. Obutaka obukulu buli Kkonko mu Kyaggwe. Kitanda ava mu ssiga lya Mutwalume e Kkonko, Kyaggwe. Obutaka bwa Mutwalume ow'essiga n'obutaka bwa kitaawe Kitanda
buli ku lusozi lumu konko mu Kyaggwe nga bwe tukirabye mu Ngeye ne mu Lugave. Ennyange omutaka omukulu akulira ekika kino ye Mbaziira. Obutaka bwe obukulu buli bulimu mu Kyaggwe. Mbaziira ava mu mutuba gwa Namungi, ekibetu bulimu mu Kyaggwe. Namungi ono mutabani wa Kakooto Mbaziira eyasooka gwe yasimbira omutuba ku butaka bwe ebulimu mu Kyaggwe. Obutaka bwa Namungi ow'omutuba n'obw'omutaka Mbaziira buli ku lusozi lumu bulimu mu Kyaggwe nga bwe kiri mu Lugave ne mu Ngeye ne mu Njaza. Kooti bwegeraageranya abaana abalenze 10 oludda oluwawaabirwa be lugamba nti Kisitu Ntege Walusimbi be yazaala okubanga 3 bokka be yawa amasiga ku balala 7 ne kutaba bafuna bukulu bw'amasiga oba emituba tekiba kya nnono kuba tumaze okulaba ekiri mu kika ky'Engeye n'eky'Olugave ng'abaana bonna abalenzi abaazaalibwa abatandisi baabyo baafuna obukulu. Ne mu lulyo olulangira bwe kiri ku mituba, emituba we gitali waliwo ensonga eyagigaanyisa okubeerawo naddala nga kabaka oyo yazaala omulangira omu yekka nga bwe kiri ku Kabaka Kintu ne Kabaka Chwannabakka. Awo kooti y'eddiro weesinzidde neramula nti omutuba gwa Ssaabalangira Kasolo si gwa nnono esimbye ku Kisitu Ntege Walusimbi eyatandika ekika ky'Effumbe. N'olwekyo abo bonna ababadde bali obukulu bw'ekika kino obwa Walusimbi nga bava mu mutuba gwa Kasolo babadde babulya nsowole. Ku nsonga eno abawaabi baali batuufu okuwaaba omusango guno. Era kooti y'eddiiro eno neeramula nti ennono y'obusika bwa Walusimbi omukulu w'ekika ky'Effumbe eri wa Nagaya. Nagaya ye mwana wa Kisitu Ntege Walusimbi omutandisi w'ekika ky'Effumbe gwe yasigaza ku butaka bwe obukulu ebakka. Kino bwe kiri ne mu bika ebirala byonna binnansangwa eky'Enjaza, eky'Olugave, eky'Engeye n'eky'Ennyange. Omwana oba omuzzukulu aweebwa embuga ku butaka obukulu bw'ekika ekyo yavaamu obusika bw'ekika ekyo obw'ennono. Ku ky'omujulizi Ssuuna Kigozi ow'oludda oluwaabi eyategeeza nti Kasolo mwana wa Winye Kibulala ekintu Ssaababiito waakyo kye yagaanira ddala, kooti ekiramudde bw'eti. Ennono egamba nti omwana aba wa mu kika ekyo okutuusa nga wavuddeyo ow'ekika ekirala amukaayanira. Awo nno ab'Ekibulala bwe baba mu butongole tebannabanja mwana waabwe Kasolo asigala wa mu kika kya Ffumbe mwali kati. Kooti y'eddiiro bw'etyo bweramudde omusango guno oludda oluwulira nga terumatidde na Namuleeno lwa ddembe okujuliza ewa Kabaka mu bbanga lya nnaku 3 okuva ku lunaku luno Namuleeno lwesomeddwa. Ensala eno esiddwako emikono gy'abammemba ba kooti eno era n'esomebwa leero nga 28 ogw'omunaana 2024 mu Bulange Emmengo. Eteekeddwako emikono gy'omukungu J.M. Kateregga, Ssentebe Lubega Sebende, Deogratias Kasozi, Salimu Makeera, Wilson Ssentogo ne Jamil Sewanyana.
Nawakonyi Proscovia ndi omuwabi namba 8 sanyuse nnyo okulaba nga tuwangudde omusango guno. Mukama asaze ebyensonga era ekitiibwa n'ettendo mbiddi za Mukama. Tugenda kufuna Walusimbi owaffe yennyini ng'ayise mu nnono entuufu Kasolo Fumbe. Bannaye tuli basanyufu. Amiina. Nze Ssengendo George Wilson. Mbadde musango guno okubala gwatandika mbeera Kawempe naye neebaza Katonda olw'ensala eno ey'amazima entuufu era nsaba ab'effumbe ffenna tubeere bumu nga bwe tubadde okuva omusango guno lwe gwatandika. Mwebale nnyo ddala abalamuzi. Amannya agange nze Nangendo Aisha mbadde minisita ku lukiiko lwa mbiro za nkya naye nagenda olw'ensonga okulwanyisa enfuga eyo neebaza Buganda eno okubeera ng'etuterereza okubanga tubadde tetulina jjajja Walusimbi nga tulina Nsowole naye kati tubbulukuse. Buganda yeebale nnyo Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Nti tava mu musaayi ogwatandika ekika n'olwekyo eyo entebe alina ogiseeseetuka kunagaya kubayo ensala ya kooti egamba nti omwana omukulu era omwana eyasembezebwa okumpi n'akasolya mu nnono ya Buganda yavaamu omukulu w'ekika. Kakati ebyo byonna tujja bitunuulira tukanye ku kiki ekigenda era tetukimanyi olw'ensonga nga bw'olaba jjajjaffe yabeerawo emyaka 10 emabega okuva olwo ennono ebadde tetambula. Kakati okutuula kulina kuba kungi n'okuwanga n'ebirowoozo okubaganya ebirowoozo kungi okusobola okuzuula ani omutuufu. Waabira mu Desemba 2017 ne gutandika okuwulirwa ne batutegeeza nti gugenda kutandika okuwulirwa mu Maachi wa 2018 ne gutandika mu Meeyi. Bulijjo bw'oba owaabye oba oyagala buwanguzi era obuwanguzi tubutuuseeko ndi musanyufu nnyo ne bannange basanyufu nnyo. Ensala eweereddwa mu kooti tuli bamativu nnyo olw'ensonga nti tubadde n'obulumi bungi nnyo eri ekika kyaffe n'obulumi bwe tubadde tutambuliramu ne twebaza abalamuzi okulaba ensonga zonna ze batutte mu kooti ne babeera nga basobodde okuvaayo ne basala ekintu n'obwenkanya bwakyo nti kirina okubeera mu butuufu bwakyo. Twebaza olw'ekyo. Ambika nti alina okubeerako ng'omusika alina kuva mu ssiga lya Nagaya omwana omukulu aliko talina ssiga mu abadde ava abadde Nsowole addemu yeetereeze. Tuli basanyufu nnyo olw'olunaku lwa leero. Agenda amanya ekika ekituufu wazaalibwa. Nalumansi Dorothy nga nva mu ssiga ly'Amagunda. Kituufu nnyo kubanga tulina amasiga mwe tuva. Mbadde musanyufu nnyo olw'otulambika nti amasiga 3 gokka ge tuvaamu ge tukiririzaamu. Era babadde batugamba nti waliyo n'abo abalala naye olwaleero ndowooza bategedde nti amasiga gali 3. Nzize nga nkibagamba nti abaana abato mubalambulule. Waliwo juzi muganda wange yagamba ye ava bakka ne tumubuuza ogenda mubuuza nga bajjajja be beewa Ssaabalangira. Nafaayo bagamba nti mugambe abaana abato mubabuulire ekituufu wawe wava baawa. Olwaleero tutegedde ekituufu n'ensi yonna n'eggwanga lyonna n'Obuganda bwonna. Kimanyi nti omusango teguvunda ate era ffe ng'abaana ab'omulembe omutebe tuli basanyufu nnyo abavubuka kubanga akadde kano tukizudde nti ennono yaffe ekyasobola okubeera ng'egobererwa ate era n'amasiga amatuufu agatambulirwako Obwakabaka era n'ebika bikyasobola okubeera nga bizuuka mu Bwakabaka kubanga kino kitulaze nze omuvubuka ow'omulembe omutebi mbadde simanyi nti wakyaliyo n'obusobozi obukyasobola okugyayo omusango ogwasobezebwa mu myaka gyedda mu mulembe gwa Ssekabaka Kintu ng'akyaliwo Bwakabaka Kintu ng'akyaliwo naye ne gubeera nga gusobola okusalwa mu budde buno. Kitegeeza nti bwe tukuuma ennyo okuwandiika ennyo ne tufuba okubeera nga tuwandiika ebyafaayo ne tubeera nga kubanga abalamuzi abadde bajuliza ensala yaabwe nga bagisimbulira ddala mu biwandiiko era mu bitabo ebyawandiikibwa abakulu ab'edda abaatusookawo.
so omulanga gwa Katikkiro gwatukubiriza okubeera nga tuwandiika buli kimu kibeerawo mu Bwakabaka oba mu bulamu bwaffe kikulu nnyo kuba ndabye omusango guno twandibadde tusobola kugutuukako kubeera nga gusalibwa bulungi singa obuwandiika tebubaddewo naye olwokuba nti wabaddewo bajjajjaffe bagenda nga bakuuma ebiwandiiko ne bawandiika ebitabo ebyenjawulo tusobodde okufuba okulaba nti omusango guno gusalwa mu nsalwa entuufu era nange ng'omuvubuka kyenva njagala tubeere nga tutanira okuwandiika nze nsigadde Kimuli Kigozi Ivan nga ndi muweereza w'Obwakabaka bwa Buganda. Nze Walusimbi Kasolo nkulira omutuba gwa Musale Nyoka oguli mu mituba emirangira emikulu mu Kasolya egikulemberwa Ssaabalangira Kasolo. Tuwulidde ensala y'eddiro lya Kisekwa gye twagala okuwa ekitiibwa era ne twebaza nti basobodde otuwa ensala eno n'etalwawo okumala bbanga ddene. Tufunyeemu ekyokuyiga kimu nti tulina okukuuma ebyafaayo kubanga bwe tuba n'ebyafaayo nga biri matankane kiyinza okuleeta oluusi entaputa embi ey'obukulembeze bw'ebika byaffe ate era nga bitwaliramu Obwakabaka. Njagala okukubiriza abo abawanguddwa n'abawangudde musigale nga muli bumu wa mwenna muli ba musaayi gumu. Kizze lwakuba nti entaputa y'ebiwandiiko buli omu agitaputa bubwe naye njagala tusigale nga tuwa ekitiibwa ekyo ekisaliddwawo eddiro lya Kisekwa era tugende mu maaso nga twongera okuwuliziganya n'okukomyawo obumu n'okubudaabuda emitima gy'abo abalowooza nti bakoseddwa. Okukira ddala mpaka ku mituba tujja kuwaana mpaka wansi nga tunoonya ennono yaffe nga tutereeza ennono yaffe okwobusatu mu lwabasatu